kati kwegamba gye tukiwunzikira Honorable Nyamutoro yafuna yamala yalonda yamala tumwagaliza we just want a good union beyongere mukama abakumi nga bali together bayiganagane bakole sente bakulakulane bazalire ddala abaana abayitirivu why wouldn't he? He's a handsome man. Togenda ye tususa kuba ate kati tunatandika okwogera ku handsome. There is somebody out there who say kireka kya mwina ko the crush. Mwaka ki okusisenkana? Mwaka ki? I remember it was Women's Day, almost like 2 years. This is 2025. Twasinkana 2023. 2023, yes. Really? 2024 kati wasangawa. Nga dukadde. Is that over 2022? Really? That could be so fast. Let me see. Because that time, which song did I have? Walina exam. Which year was that? Exam wa 2020. Nga tuli wali tutikinga butikinzi tuti exam. Awo nno njigiriza ne budance strokes out. Dance moves. Wanzinisa amazina. Era no wetumala wano bakuziniseeyo. Nga baana beesunga kimu kyokka gana Omumbejja ono yeewombeeka nnyo katumulabo omwana wagenda omwonoona. Wanyonoona ekyamazina ngenda okuteekayo ku TikTok and everybody was like, omwana yayonoonye Omumbejja. But sometimes oleka nobeerako. Si kirungi nnyo abantu okumanya ng'oli how is it called? Too serious for life. Not too serious, but also nga how ekigambo ekyo bakita batya like Omumbejja obviously tajja kuzina. They limit us so much. Ate n'okusinziira ku institution gye nali nkolamu nga omuntu kwegamba ayinza okutunuulira n'agamba kati ono mulabe nga n'obuzinyeemu katono aweebudde Obuganda. It's part of you. You have a lifestyle as well. Beside being a Mumbejja, n'okuba ng'okolera Obwakabaka bwa Buganda. Yeah, nawe inamu lifestyle. Kasita oba nga towemudde. And you're young. Kati awo omuntu wona okuloola okole ki? Omumbejja wana akaddiwo lwakole tewamala ekyafronze tuddemu. Awo nno osanga omuntu nno ng'akuze ng'alina steps kati ng'ezo ze yamisinga mu myaka giri. Ayina otandika obikola mu biseera ebyo. Naye gwe okimanyi the first day I met you kizibu nnyo nze okuba nga nsinkana omuntu ne mwagalirawo. I don't know, maybe it's because you're just so free naye wanyanguyira nnyo. Because that day I hosted 2 of you, but the reason you were so open, Ngandaba is like tukwataganye mangu. Yes. It's not usual. So kubanga nkwatagana mangu n'omuntu omulundi ogusoose okumusinka. Hey, that is nice. Era nakwewuunya. You are this kind of celebrity. Omuntu akozeeko erinnya you a brand. Naye you're someone omuntu gwasisinkana n'atagamba nti oba weeraze oba weematidde oba weewulira. You know, even me talking to you kuyita wano wakinyanguyiriza nakugambye nkunoonye n'ongamba nedda nja kukusanga wooli. Yes. Martha, thank you for being so cute. Thank you too. Nendoza ziba energies Omumbejja ziba energies wezimitinga kati nange okumitinga I was like, oh my God, how can someone be so natural like this? How can someone really embrace like life like this, embrace being natural, embrace health like this, embrace, you know? So nange kenyi chance kiriza you really want to know bana bantu bano obulamu bwawe babutambuza batya, what is different about them, because you meet people everyone wants to be like the other person, everyone wants to be like the other person. Yes, so ate ne ba celebrities abasinga abati okufuluma mu nyumba nga teyesize makeup, you know, but I remember that day you were like, what do you use on your skin? Mana nange ngenda tandika okutesiga bintu, and I love that nti okikoze bona wa. No, I actually, you look so beautiful actually. Your skin is now
just like this. Actually, even then, I'm not someone who uses it. My fans know it. I'm not someone who really loves like doing a lot of makeup. But in that time, namuka rush. But you know that insecurity, you're like, oh my god, I know. No women staying in bachala, na kanete kete koko. But then when I met you, you have a clear skin. You're advocating for natural things, you know. So I was like, I think I can try this. I can really nange solo okwefa ko ngo muchala ne ntukawo. And I'm very glad that mubisere bitone nnyo ngo mwaka gumu I've gotten to really love and take care of my skin. I have natural hair. However much like you went natural? I didn't just go natural, but since back then, just until I got wigs, but my hair is natural. I do my own hair at home. I started doing skincare, like literally just taking care of my skin. Besides ngasigaye muno katikati ko makeup anything. No, I take care of my skin. Kasicha azukanga rulieri nene kuba chisamona neiwa kama zino. I'm now looking at my skin. It is skinning, by the way. Thank you. It is. Thank you. You're hot chocolate now. Someone looks at you and is like, wow, this is Miss Hot Chocolate. Yes. I tell you, actually, after giving birth, actually the spark for my skin of fun like this was after giving birth. Because during the time when I was pregnant, skin yange afanyo and single yange nefuka very black and all that. But then sister yange was using some skincare products. I was like, I should start doing skincare. I know you don't have time. You just want to wake up and just otambule. But when you start skincare, now you can ojakulaba okulya ng'omuntu nga chikusanyusa to wake up and you're taking care of yourself. So I started that journey after giving birth at a nature because I was having a child, giving her all attention. So she was like, wait, I got something that you're also going to give to yourself. And my skin, you know what? Let me look good. Let me take care of my skin. Let me also give myself. That is self-care. Yes. Thinking about yourself. And your mental health. Abasinga kuferyo tubyerabira nnyo. That is the number one priority. Yes. You taking care of yourself and not letting somebody else make you forget about yourself. You existed first before they came. Yeah, so akakaseda ko kakenamala ngo orayo ko mukina ne bakamba akaba. I'm like, no. I was with her the whole night. This is my only time. So I spend, but I spend a lot of time in the bathroom. I take care of my skin. Even after the bathroom time, and I come and I settle down and I also attend to the child. Wow. That's amazing. You look so cute. Kuliko omwana. Mwana aluma. Omwana taluma. Omwana taluma naye sibasikiriza naye ndowooza kisinziira. That's why me abantu ze mbabuulira munnaye mbabuulira ku experience yange. Sigamba nti no omwana like nti oba there is no pain literally. Naye omwana taluma. Yes, omwana taluma. Kitegeeza tuli mu kwebuzaabuza, tuli abasinga kufa batannaba kugamba nti owayandaba sinaba kugamba nti sinaba nze ndi nalongo mulamba. Kati ono mubuuzo olw'ensonga nti ebintu ebyaffe yakabiyingiramu mupya ndi mupya bampe uniform tukwaniriza uniform ogyetaaga sigyetaaga naye omwana taluma. Omwana taluma especially nga obikwasiza Mukama. And yes, Mukama Katonda n'omusaba because me ebintu ebimu bye nasaba Katonda and then I had faith in it neti believing yes he's going to do it for me. Namugamba Mukama nyamba nzikakalize ku bulumi obubeereyo muki obubeera mu labor. But even before giving birth I was asking God, help me, let me have a smooth pregnancy. My pregnancy was smooth. That's why I'm saying like, Omwana taluma, because my pregnancy was smooth. Me, I see people saying, but now, however much like I had a little bit of challenges, once in a while, some of the symptoms. But nefuna cause some pelvic pains and all that. But I didn't really have until Omwana yansuzanga say sometime, gala kulya wali olya buli kimu nga neagala bweyagaza. I'm just having a smooth wenkula
Ndagala kubanga kuba munaye obeera ng'okirakisinga ekintu ky'ositudde ng'olaba ate tekikumenya nnyo. Oba kyekintu kye bagamba no, it's not procrastination. Procrastination is not good. It is manifesting. Yeah, you manifest. The moment you manifest, you create. Yes. I manifested what I wanted. Ate nature no kukkiriza nti our bodies zo Mukama yazitonda nga zino okukola ekintu ekyo. Kyanga nga emmotoka bagitonda engine yaayo bagitonda kugenda mu mmotoka nemana ekola kineevuga bagiteekamu oil ate tosobola kuleeta butto n'oyiwamu nti nakyo kiyinza okukola nga samu. So our bodies kiri Mukama yakola omubiri gwaffe nga we have to go through that process, meaning body yaffe already emanyi engeri. We have that magic. Yes, emanyi engeri yokikolamu. Omusala tasobola kuva eri n'agamu n'agenda oyinza n'okufiirayo. Ennaku zino nno babyogera mbu nabo simayo baatandika. Tebiriyo balimba. What are they trying to preach? Tebiriyo balimba. I've seen a few people, but then they're actually women. The few people who have gone for those medications ezibakyusa to be men. N'abeera nga takyalina mabeere nga akuze beards, but they can actually get pregnant. Nati aba mukazi nene bamukuba nga yali yagezaako okwekyusa hormones ze naye wali eri wasigala nti olubuto lwe lusobola okukola ki asobola okuzaala. Kati wano gwe n'olaba ng'omusajja yes naye nga bakyala. Yes. So Martha Mukisa Sisaga. This is a brand. I'm so delighted okutuula ne brand. Yeah. Yes, Omumbejja w'emitima is a brand that you're a brand, and I love the fact that you're so confident about yourself. Yeah. You're so confident about your music. You have life. Waliwo omuntu gw'osisinkana ng'ekyamazima ne waba yakazaala obanga amanyiza okuzaala tona nti wakazaala, but you still have your life. Yes. Era ekyokuba nti oyina self love, okuba nti weeyagala kyeragira ddala wekiti. Era omuntu waba takikugambye ng'akulabye oyo omanya akuwola nga takwagaliza bwagaliza oba takwagala ng'omuntu. Nkyebaliza Mukama. Era Mukama Katonda tumwebaza. Martha Mukisa. Nkwaniriza nnyo ku Omumbejja w'emitima's voice podcast. Omumbejja w'emitima's voice podcast eno emitima n'emyoyo egyamenyeka gye bisisinkana. All the broken hearts, all the people with pain basisinkana eno. Obulumi gye buwulirwa nti omuntu waba alina obulumi bwonna having had the heartbreak, ng'omuntu awulira obulumi buyitirivu nnyo ajja eno n'ayogerako n'Omumbejja w'emitima ate n'agenda okuvaawo ng'atowolokosa. Lwaki tugamba Omumbejja w'emitima's voice podcast emitima n'emyoyo egyamenyeka gye bisisinkana obulumi ne buwulirwa ate ng'okuwona y'emboozi. Gye kiggweera oba gye tukiwunzikira tuba tuvuddewo nga tutowolokosa. There is healing. Yes. So omuntu agenda okuvaawo wano eno kwegamba nga kakkanye ng'akyuse nga mindset ye ekyuse mental wellness agifunye kwegamba nga mental health ye eri stable bulungi okusinga bw'aba yazze okuba nga ayingidde wano n'okusinzira ku kifo kwe tutudde leero n'olubiri lwaffe awulira akawewo kalina kyo CSC. These are the things that I advocate for. Obutonde bw'ensi okubuwembejja kati just imagine singa emiti gino tegyaliwo ebimuli bino nga tebitwetoolodde. There is no life. Naye nga nkwaniriza nnyo ddala baakulabye dda sisobola kuddamu kukola. Sisaga Martha Mukisa n'Omumbejja w'emitima zaamulina ow'emitima. The heart. Yes. We are targeting the heart. Martha, ozoyimba obuyimba obw'enjawulo. Omuli obw'omukwano, omuli obuyimba obwa vibe, ng'akamu ku kayimba kwe twasinga okutegeerera. Neeteze. Leero neeteze oba wali weeteganya. Watukuba vibe awo nno abasinga we twategeerera tugamba ono omwana agambye atya Sisaga. Netugamba wow, I think this is a vibe. A vibe, this is so lovely. Awo ne tutandika okugamba nti kati Martha ono katumunyumirwe katumuconcentratingeko n'otukubirayo obuyimba obulala bungi nnyo XO n'otukubirayo tebatukyawa sango ate wakayimba n'omuntu gwenjagala okufaako. I love Eddy Kenzo. Have you met him before? Yes, I've met him before. I was at Dembe FM when I was doing a love request show with Jacob Omutuze. I was in my first year at campus. I was 19 years old. Oh wow.
Eddy Kenzo ne tumuhostinga kollo. Era of course Jacob yasinga okumumanya bawaya. But then I looked, waliwo omuntu gw'otunuulira ng'olaba bye bamwogerako eri birala nga tolina kyolaba kirala. Kenzo is someone ateematira. I don't know if people notice that. Yes, era takirimu. Actually mu bantu bendabirako nnyo mulabirako nnyo. Era there are some things bembanya kwa neŋŋamba ddala kino wakimba nkikola bwe nti ng'omuntu ono atuuse okutambula amawanga afunye ssente ez'enkana ki nga ye ata asobodde okujja n'ansanga eno gyendi na making sure nti ayina kyasobola okungatako nange nsituke nze lwaki mba atembeera omuntu eyeegumilumiriza so ow'ekitalo. So I've learnt a lot from him. He's really a very good mentor. Era abantu bangi bandimulabiddeko. Ndowooza nti wasinkana oba people be basobola okurelatinga nabo ndowooza kibeera easier. Ate nno talinaako ntino bwensobola okurelatinga naye. Ye muntu ayaniriza buli omu. Gwe wekaweka atuuka mu space ye n'okyeyonoonera. Ate n'okyeyonoonera you can imagine ye muntu asobola okubeera n'abantu nga yesterday kale yamuvunye ninga ali awo asanyuse naye n'atabyogera nako n'atakulaba bubi. So muntu wanjawulo bambi kati kwegamba gye tukiwunzikira Honorable Nyamutoro yafuna yamala yalonda yamala tumwagaliza. We just want a good union. Beyongere mukama abakume nga bali together bayiganagane bakole ssente bakulakulane bazalire ddala abaana abayitirivu. Why wouldn't he? He's a handsome man. Togenda ye tukisussa kuba ate kati tunatandika okwogera ku handsome. There is somebody out there who say kireka kyamwinako the crush. We just appreciate them. We just appreciate. Nawe ekintu kyona ate noffe ate betulina back home they are more extremely handsome, so we just appreciate what we see. No lekao si chicho ate nga kyoyine wakati kiri extremely yogamneka sana ndate na wate totulumya nnyo mujja kuba bulungi ogenda n'ekiganja waza ate muyiga kulonda tujja kumuba ate okomewo waneeno nkukyazinguuka nze nabagambe byange mbikwasa mukama ebyange mbikwasa mukama ebyange mbikwasa mukama. Martha ozo tuyimbira obuyimba obw'enjawulo obuyimba obulina vibe obuyimba obw'omukwano naye nga bw'omanyi kyozze waneeno ku Omumbejja Mtima's Voice podcast tugoinga deeper okusinziira ku nsonga ze twogerako. Eriyo faani wa akulaba olunaku lwaleero akulaba essaawa eno agamba naye n'omwana nga w'amaanyi okimanyi nti wali wakamala okuzaala n'okomawo mangu ate n'otuwa vibe endala otandise okuta obuyimba obulala obupya amangu ago. People of course said a lot abayogera ne bayogera but it was all background noise for you. Kakati Martha Mukisa okyotandika okubeera mu industry muno even before you came to the industry omanyi watwogera ku mutima oguluma abantu abasinga tulowooza kimu intimacy man and woman nti kyo kimenya omutima kyokka. However mu bulamu bw'ensi eno mubamu ebintu bingi ebitumenya emitima. Kisobola okuba bannaffe betukola nabo emirimu our workplaces kisobola okuba nga kivudde ku banganda zaffe abo abako n'emikwano nolaba kwegamba spaces ze tubeeramu nga ze zituleetedde okuba nga tumenyeko emitima n'emikwano gyaffe oba abo be tuyita mikwano gyaffe nnyo nga batumenya emitima. Kakati faaniwo omu ali eyo yeebuuza ti Martha Mukisa ono wali omenyese ku mutima bukyobaawo soka omuddemu okumenyeka omutima nga yeebuuza nti oba wali omenyese ku mutima mu ngeri gy'otanyumyangako mu lujjudde faaniwo gy'atamanyangako gye yeebuuza naye oba ddala naawe kyali kikutuuseeko nga we kituuka ku bantu abamu Well, it is deep. It has to really be deep. I should say anyways tinali menyeseeko ku mutima naddala wekijja mu by'emirimu. Omanyi oba olina ekintu kyoyagala ennyo ng'oyagala nnyo kariya yo waliwo ebintu ebimu ebisobola okumenya omutima. Waliwo w'osobola otuuka n'ogamba ekintu kino ate waliwo kintu kimenya mutima nga kugamba nti no
oba kino ekintu si kyange kankireke, oba career eno si yange, ndowooza balala bali meant to, abalala be bali meant to be artists, oba be bali meant to be famous, oba be bali meant okubeera mu eno position si yenze. So kimenya omutima n'obeera mu buliri omwo, obwongo ne bukutakula n'okaaba amaziga, kimenya nnyo omutima. So I think along this career, however much abantu balaba eyo nakulaba ng'ovuddeyo n'ososonkolayo omutima omutwe noga okoze challenge, baba balowooza nti no everything is okay. That's true. Yes, naye just nti osaba busabi buvumu, just nti along even the way experience job ofunye, n'omanya nti you have to be consistent, n'omanya nti no okutuuka ku kyenjagala nina kulemezaako. Oluusi just n'ogamba kale ekijabu kantuleko obutunuzi mu kamera oba kantambuleko ngende Omumbejja, kangende Omumbejja tukole ki, tubeeyo kye tukolako oba tubeeyo twogeremu abantu bandabe. Naye waliwo otuuka ng'ebintu bizibu, promota n'amukubira ku simu bannaye, njagala kujja kukola, wadda mu byakuzaala, naye ng'owandyagadde ogende okole, oyimbireko ku bantu, n'otuuka mu bantu okuba ebintu bizeeko wansi, abantu bakugamba oyo yagwa. Ebintu ebyo bimenya omutima, bimenya omutima, bimenya omutima nnyo 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 ddala. Okay, kakati waliwo n'embeera emu yatuukawo. You know, I follow you. I'm your fan, by the way. Tonchimanyi tochimanyi lwaleero lokka. Yes. So me being your fan, nalabangako ku social media zo some posts ze wateekangayo, you know, bafani olumu tukisussa, oba sina bafani ne bannaffe abali mu industry, there is a way they come to beat us, most especially nga batu body shaming, they talk about our bodies bubi, ate ng'ebiseera ebisinga si bwe tuti bwe twagamba nti tuba tulina choice ewa Katonda, nze Mukama njagala ontonde nga ndi bwenti, kino ku mubiri gwange njagala kibeere bwe kiti. So I love the way you came out, n'otabaddiza muliro otyo, naye the way you defended and stood up for yourself. Yes. Yeah. You stood up for your mental health, by the way. Yeah. Because ekyo ekintu ne bakikola omuntu omulala yenna atuuka ekiseera ne yeekyawa, oba si ekyo n'agoyenga under surgery, n'akola ebintu oba oli ebiyinza n'omujja bulamu bw'enseena amangu ennyo, ng'awulira yeekyaye, ng'awulira tamanyi na kyayinza kuzzaako. Kale, there is the way you came out, n'osooka obalaga nti this is who I am. Yes. I had no choice of being the way I am. However, mulekerawo kisussa, you know? Okubanga mu body shaming abakyala oba abantu ab'enjawulo we batyo, you know, ate abantu singa baadde basobola okukiyiga nti nno bw'olabanga ekintu nga tosobola kukikyusa tokyogerako, bw'olaba nti nno omutwe gwa Mumbejja gwaddamukko ne gutunula eno side nga tosobola gukyusa, Mukama yamutonde batuguleke awo side. Kwanza waliwo n'abandaba eyo ku kyalo nga ngenzeeko mu kyalo kyabwe, naye banaye wafaanana jjajjaawo. Jjajjaawo yali ayina ebbeeti, wamufaanana. Meaning it is something, there are genes that have been in my family, you know. So those are things musically, n'ofulumya oluyimba olulungi, you're expecting people to put their ears and yes, they are loving the song, but energy asinga bamutadde ku ngeri gy'ofaananamu, ate nga tekyandibadde bwekityo. Twandizeeyo kunono, nze nanyumirwanga edda okulaba abayimbi awo, nanyumirwa okulaba Afrigo, naye nga these women tebalina kye beekyusizaako. Joanita Kawulya talina okitegeera omutindo afaanana bulungi, olwo bonna n'oli omukyala Rachel Magola, bonna nanyumirwa okulaba band music, Sophie Nantongo, oya ayina engeri gy'asanyuka abeera nga kibebi, the way she smiles, Catherine Kusasida, that one, my good friend. Nga nyumirwa okubalaba, not because but because of their music and because of their authenticity.
naye where did that go? Where did the beautiful African woman go? Nti munnange ennaku zino tuli bajjene. Where did the beautiful African woman go? Tukopperera. Mukama wa kikiri Mukama kyateekawo nti no ntozeeyo akatono netondayo omunene netondayo alina figure, you know, netondayo webbeere ddene. Netukimanyiira nti bwekityo bwe kijja okuba era bwe kirina okuba. Nti n'engalo tezenkanankana, waliwo afaanana bw'ati, waliwo afaanana bw'ati. Naye these days abantu why do we look at that? Lwaki tetutunuulira nnyo creativity y'ono omuntu? Kiki kyalina munda mu ye kyayagala okutuwa? Why are we focused on endabika y'ono omuntu? Bunanti endabika yeesooka okusikiriza. Ate nno munnaayo olaba Omumbejja, ekintu ekyo omuntu nno atakumanyi yandikikugambye. But if someone that knows you or someone abaddeko ali mu same business as you, osanga omuyimbi munno n'akozesa ekigambo like to okola either okukakanya, ayinza okuba munaye yakirabanga in a funny joking way, naye nga takimanyi nti no akantu ako kagenda kusula mu bwongo kakutakule kagambe naye oshega ugambe naye wakigundi ono yayogedde bw'atyo nga buli kadde okyebuuza. Kituleetera oluusi n'okukyawa omuntu olw'okuba nti abamu abalooza kwadde compliment, kumbe si compliment, it's an insult instead. It's like okusanga omuntu n'omugala gwe ng'ogezegezze nnyo. Ebintu ebyo tulina obyewala. But you know, naffe kenyini, but when you start learning things that trigger people, you start learning how to address people. You start learning what not to say. Kwa nange kenyini nemabega abantu nga osanga omuntu ogati, what happened to your skin? Why are you asking about the skin? You don't know that this person's skin already mukolachi. If this person comes to you, omuntu wajjajo ninakugamba, what are you using? My skin yange, it is okay. Talk about it. But watch it out of the blue. Instead of even asking nti, how are you? Bigenda bitya. You asking me skin. Gundi ngogezi. Ekyo kyolabye okusookerako. So waliwo ebintu ebimu nga obyogera wakwa Mukama yatuwa obuvumu. Mukama atuwa obuvumu. I said like nze byange nsigabikwasa ye ate alina plans amaanyi erife balondayo okuleeta mu maaso gammwe to have something that people learn from. So me to come out and do that post, I wasn't actually nali siri mu bulumi. I wasn't I had healed. Walaba nga kiyinza okugenda ewala ne kituuka ku muntu omulala. Yes, me personally I had healed, but I want to know, why is it so much people's business? Watch endabika y'omuntu right now esingo ekiva mu muntu ku mulembe guno. Lwaki omuntu kyayagala mu bookinga ku shoye olw'okuba nga tali tatuukagana na mutindo abalala bwe bafana n'oli. Why? Bingi nnyo ebitumenya emitima, naye kaakati mu byonna bye twogeddeko sofa, kiki ekyo ekyasinga okumenya omutima n'owulira ng'ekyamazima obuze mu bulamu buno obwensi okutuuka ku myaka gye tutuuseeko olunaku lwaleero? Ekintu ekyo tolikyerabira nga kyakuleetera okuwulira nti toliiwo, nga kyakuleetera okuwulira nti like teweeyagala anymore, nga kyakuleetera okuwulira nti oli so alone, ng'okulira okooye. Kintu ki Omumbejja? Truthfully, Omumbejja, I think me, I go through a lot of things. Naye nga wenkugamba nno nsaba obuvumu, and I go through them. Naye nga we nakugambye nti along the career, when someone waliwo olunaku omuntu nga nali nayewo omubiri gwange gwonna ne ngamba I have to do the best on this.
omuntu n'akuba essimu yagamba mbu I was the worst performer mu maaso g'abakama bange. Omumbejja nawulira ennaku nawulire nagamba no kwesho oyo yabadde worst performer era simanyi oba swana okuddamu okumubuukira. Omumbejja nawulire ennaku naye ebyo byonna Mukama atuwa buvumu to go back and work on yourself, to go back and work on yourself, to go back and have confidence in yourself. Kwebyo bintu abantu babyogera, and let me tell you, noberanga okikubye ng'oli wakabi, people will always come out to, you know what, to take you. Natafuddeyo na ku mental health yo, natafuddeyo. Yes. And this person ekintu ekyo, okay, yes, fine, yakyogera naye yakyogera in the time when I was already battling the fact that people they were writing about my concert nga bagiwandiikako nga bagikuba. So nechijam already I'm battling the fact that people are saying like, oh my God, you know, and then this person ngezako kwedabulwa to come back, and then this person also comes in to kongera kukolachi kugamba nekisuka. Kakati Martha Mukisa mukadda ko ngomenyese nnyo omutima kwegamba ebirowoozo byo ba mental health yo yali etya era yakosa atya abantu abali bakwetoolodde. First of all, because feminimu gyaffe tegiyimirira, you have to go back on stage. Going back on stage owulira n'atakwogerako oba olowooza ali mu kukwogerako ne just akyuseemuko like this n'atunulako eri ng'operforminga oba owulira oba tebabinyumirwa. N'omuntu just ng'ali abadde oba yeetakula naye n'olaba omukono nga gugirawe bati ogamba obanjize bw'ati. So you start creating things in your mind. You're like, I think they're already bored. I think oba okitegera olaba abakyala beekube bati oli ku stage beekuba are they talking about my outfit? Okitegera oba nfaanana bubi oba, you know. So n'olaba nga confidence eyo egenda eyagala kufa. Sina kwagala ng'efiira ddala nti n'okulinnya ku stage ogenda kulinnya ku stage owulira wena ng'emirembe gikugweddeko otuuyanirira. You feel like oba nkozeseyo something to go there. Notandika obaga nti oba ne bampeyo ka drink abadde tanywa noga bampeyo ekyokunywa nyweyoko ngende nga at least ko nga nvuddemu ekiyungubwe ekiwuggwe. So I think that's how even people start being nuisances. That's true. Kakati ekyo bwe kyakutuukako walowoozaako oba wagenda okuwulira ng'obulamu bwo oba wawulirako ng'obulamu bwo tebuliddamu kuba kyekimu ng'ekyo kikutuuseeko oluvannyuma lw'omuntu oyo okwogera nga bwe yayogera okirowoozaako nti maybe my life is going to change for the worst or it will change for the best, n'owulira nga kwegamba tebuliddamu kuba kyekimu okuva ku ngeri gye wali weerowoozaako mu ntandikwa kati n'olowooza ku ngeri gye weerowoozaako mu buddewo. Omanyi sitaali mubi nnyo. When such incidences start happening, wabeerawo n'ebirala ebitandika okubeerawo. Kati awo ogenda ku stage empale neeyulika. Yali eyulise abaali bawuliddeko ku incidents ezo baaziwulirako. Kale oyina engeri wakomawo n'okyekalizaamu n'otwayo akayimba fazaali. Kali kayimba ki? Bwagayita kyusa ettama. Ettama. I even recorded that song before. Naye amanyi nti kaabasirisa. Nga tonnakaleeta okuva ku incident eyo okutuukawo. We wakaleeta ate ne bafokasinga kayimba ne bava ku kiti. Naye oli mugezigezi. No, we were actually supposed to read that. Chobanga muno, things can happen. Nawe mungeri nga tobitegeera. Because that was a song that we were supposed to release within those same days. Era twagamba tetulina kyakola. We were supposed to release this song. Let us release it. This was the time we were supposed to release it. Luze
like this is happening, people are going to, but later, like this was our plan. Let us just release that song. Tetugenda ate ku hiding out just because, you know, let us release that song. So, but no, that is when incidents start happening. When bamugenze ku show, emotoka ne kutuka omuki omupiira temuna natuka je mulaga muba muina deal je mugenda okukola, it doesn't work out, muba mukola oshitegera kati because n'abantu bo bawuliddeko kali eri akagamba olinga ayogera kati ate mwenyini awo ne batandika okuleeta wate ebibuuzi nti maybe someone is doing something to you. You know, so that is the worst now moment. Ngabantu abakuli okumpi nabo balowooza there is something wrong with you. Ate abandi badde nga bakupushinga okubeera nga bakwencouraginga okitegeera ate bo nabo batandika okuteekako eyo embeera nti n'okola ekintu ekirungi bakirabanga okitegeera bakuleetera ate muyimbe labayo gundi kyakola labayo abaana kye bakola bwe okoze ekikyo it continues to break you. Nti kakati kyogezaako okugamba omuntu yenna singa babaako kye bamwogeddeko eyo, for example waliwo alina kye yakugambye ekinkwatako ne wobeera oli close to me, sometimes you don't need to speak, oluusi tetwetaaga kwongeramu nkumu muliro nnyo ate ebiseera ebisinga oli wabaaga embuno ogundi eyali worst nzize mava naye tukoze tutya okulaba nti nno ki next time tetufuna commenting eno tokumamu ate gwe olaba kuva oli we yagamba baba n'abalabe baffe oluusi bamunju kimanyi okitegeera bali tubeeranga ku lusegere naye kale ngaeyo tuvuddeyo kiki ekyakusikiriza? Which kind of fire was that eyakupushinga okweyongerayo newankubadde wali omenyese? Okwagala kyenkola. I love music. Nti nsolo okugamba nibo bankite oba nkyesonyiwe naye nga I love that passion nga ye eno mukyenda, the love of what I do. Then also okwerekereza ate okwaba abamu ababeera around you bakama abo bokola nabo okwerekereza the fact nti bo tebagwamu maanyi because of you. So those are the two things because I remember there's something I tell people that however much that my concert turned out the way it was, obanga abantu bo bagisuubira bwe yali nti atandika nga bwe bali bagisuubira ate I gave people the best performance. Naye performance eyo nali badde sijuwa abantu if this other one person omanyi wabeerayo n'omuntu nga wowulirako we bakuzaamu amaanyi ate ebira bino bikola ki obyerabira. So I was in my dressing room, waliwo mukama wange the head he called me and he was like, Martha, ebintu tebitaninze out down here the way we expected them to turn out, but the people that are here are your real fans. Give them the best performance ever. And I went on that stage and I was like, so those people, when I think about him, the time when I think about my booking manager, the time when I think about people like Baiso, because he could be with his family right now, but I called him and he's like, oh, I'm there, I will come immediately. So when I think about those people, besides of what other people, when I think about them, I was like, no, abantu bano balina kye bakola kye bandabamu ekyenjawulo ate nsobola okukifuuka because there's some people gamba we yatuuka wamaze. No banaye nze byenjagala okukola bingi byenjagala okutuukako bye bingi. Music gwenjagala muwulirize ye mungi, abantu benjagala okukola nabo be bangi. So
those are some of the things ebyasinga okunstula, the love and passion that I have for what I do and the people that love what I do. Yes. Kakati okuwona omutima n'omwoyo bino ebyali byamenyeka mu kusooka kitegeeza ki gy'oli ng'omuntu? Omuntu ayinza okubeerawo ne yeebuuza nti oba kitegeeza kusonyiwa, nti oba wasonyiwa abantu abo, nti oba okuwona omutima oba olina okusonyiwa, oba olina okwerekereza, oba kale kitegeeza mirembe, just neweweewa emirembe ng'omuntu, oba kitegeeza kwebbulula, kitegeeza ki gy'oli Martha Mukisa? Okuwona omutima ku lwange ekisookera ddala it means peace. Okwewa emirembe ku mutima. Omanyi omutima guno muzibu. Waliwo omutwe kiguba kikugamba, waliwo n'omutima kyegukola ki? Kyegugamba. Omutwe guba gukugamba music mwesonyiwe genda okola ebirala naye ng'omutima gukugamba music is our home. Music wetuwulire emirembe, music wetukola ki? Yes. Nga tokimanyi nti nno wonookola what your brain is doing to you, you're going to stay tormented. You will stay tormented. But sometimes you have to listen to the heart. What does the heart want? The heart wants what it wants. So olina okwewa emirembe. Nti okwewa emirembe nkyogera n'okusonyiwa oyo ng'omusonyiye nga tomulabe nako, nga tomanyi nako, nga tomugabe namuga naye nga you know you have peace with those people. Nga you live and support them. You support them. Asobola okujja mu maaso gy'oli nga alina nga kiri yakyerabira nadda ye nga takimanyi nakimanya nti yakikukola. So okwewa emirembe egyo, okuwa omutima gwo emirembe, no rest nga nogamba now this that is rest. It. Yes. And you rest like, you know, Martha, just rest. Then okwebbulula kintu kikulu nnyo. Okwebbulula, I think it is change, rebranding. Yes. Rebranding. Because omala okufuna emirembe, now lowooza ku ekyo ky'oyagala kyetaaga ki okurejuvenatinga. Weta ekiyanga ekimuli wekiba kigize ki, wekiba kiwotose kifudde, kyetaaga ki? Omaze okitegeera nti no kyetaaga mirembe, kyetaaga ettaka eddala eritali liri erimu mwekikoze ki, n'okikyusa n'okiteeka mu ttaka. Kati kigenda kwetaaga ki okumulisa? Mazzi. Kyongere ku mazzi, kiteekeko mu kasana. So ebyo abantu abamu bamanyi okugenda n'agenda mu kisenge kye n'akola piti pate ne bamuyinvite. Piti pate wonyogedde kale obwongo wange ne buddukako neewala. There are some words that rhyme with that. Yes. Ndowooza oba otegedde. Nkutegeera. Simanyi lwaki oba ntandise okuba munyonoona ennaku abaana ku social media. You know? Nogende nokola those pity parties, you're there, ne banno ne bakwita wesaasira, banno ne bakwita nogamba nze kambeere wano mwanyiiza. My friend, those people are not even thinking about you. Ne bakola ezo you know. So olina okwebbulula gwe ng'omuntu welowoozeko, what do I need? I need to start going to the gym. Go and work out. Olowooza kuitu, what have I been doing in the emabega? I don't read, I don't go out, I don't watch some movies, I don't meet people abalina kye banyongerako, you know. Webbulula ogambe kati you don't go for rehearsals. I haven't been going for rehearsals. You don't go to the to studio. Lowoozako ebintu ebyo ogambe kati byobadde tokola, okukola lumba bikoleko, gamba kati kangende nnumbe gundi ono mutunulire mu maaso mugambe, you know what, oba kangende tandike Omumbejja mugambe, omanyi Omumbejja, I like speaking, let's start a podcast, like let's do kangendeko ku popo mundeeba waki baba bagamba ntuleke eyo agula emitwalo 5 ecupa ya soda emu eba 5 kangende njeteekemu
naye olumu tuba n'ebifo bye tutya n'okugendamu olwensonga tulina bye tuwulira bye banyumya eyo n'oba n'ogendayo nga toyinaamu ziwera bweziti. Sometimes tutya n'okugendayo ffekka. It is okay to be alone. Genda mukafo. Being alone is why you're even going to find someone who's going to see like, hey, Omumbejja, and then this person will come and talk to you, akuwe mirimu, akolechi. So we need to rebrand, but rebranding with how do you do it? And give it time. It's not easy. It's not something you're going to wake up. Now I'm going to no. It's not something that's going to happen just out of the blue. Then even having like okwewe mirembe, it's not something that is going to come out of the blue. No gambu no baneze ne wade mirembe. Now I'm okay. I forgive everyone. No, give yourself time. Do kolako research. Listen to podcasts. Listen. Omumbejja abantu baleta wano. Sabako. Sabako sabe mukama mugale mukama katonda. Give me direction. Show me the path. Ndaga kichenyizo okukyusa mu bulamu baffe. Because sometimes fe twagala nnyo okukyusa abantu abalala. N'ate fe ne twerabira okwekyusa. Oyagala ogambe Mumbejja ayogera bubi. Naye ate gwe tokimanyi oyogera otya. How do you approach people? How do you start conversations? Because me, the way you approach me is not going to approach. Siri kwebyo nti ngenda kwenyiriza nnyo okwefuula ow'ekitalo nti gw'ojjongo mmanyiire nti nange mbeeraawo mbere mukaka. Ojja kujjanga weekalakaasa nkutunuulire. Okitegeera. That is already a reaction. Egenda okunjogezaako nti ate ndi muntu mubi. Mumbejja yakutunudde kuba ye yasoma. Ya mastering the art of being peaceful. Agamba, you know what? Muna igweja wolo gebyogaze mtunuliziwe bati bweno wefulo omusiru nokola ki ye Mumbejja gera sigala nga ali peaceful was like kubaga baga muno kyotayogedde ekikola ki togenda atayogedde teyejusa negwe oje oyuwe oyogedde yotalina ku osobola okwogera n'oyogera wekka paka Martha batera okugamba oba waliyo eŋŋombo nti ekibi kizaala ekirungi newankubadde muno mwalimu ennaku mu story yo oba mu lugero luno lw'otuwadde olw'okumenyeka omutima n'obulumi obw'enjawulo bwe tuzze tufuna mu bulamu bwaffe. Kaakati mu mbeera eno wafunamu birungi ki? Waliwo ebirungi ebijjira ku kibi. Ate n'ekirungi oluusi kijjirako ebibi byakyo. Ojja kutwala omukyala ng'afaanana nga Martha Mukisa mulungi wano kungulu ogenda okutuuka eri okusabuukulula ebintu nga bintu biralamu ebintu nga bikyuseemu. Kakati okumenyeka omutima guno n'omwoyo mukadde ako birungi ki ebyajjirako wafunamu birungi ki ebyo byewenyumirizaamu? Ekisookera ddala mu kaseera ako ebirungi byenyinza okugambako nga bye tubadde twogerako definitely ng'okuhiiringa ng'omuntu. Kirungi nnyo okuhiiringa nga tofunye na closure. Abantu baba balinda closure nti but finding that obumativu muggwe ng'omuntu n'ogamba kati nze ng'omuntu wano wentambulira, nze ng'omuntu wano wenjagala okubeera. So healing first of all, decision making. Sometimes when nga tonaafunako kizibu, sometimes oinaawo wantu weyagala okwekuumiraawo in that shell. But wotuuka time nga you can actually have decision making munda mugono nga kati now kino kyengenda okukola kyenjagala okukola, it is good for me, I know it, so decision making. Self-love. I've told you back then nze nali nzuuku kanga chu ngateweefaako nga boy alenzaamu azuuka tafuddeyo ku nviiri. So I right now I should say nti self-love gyenina gyendi y'amaanyi nnyo. Yeeyoleka ne kungulu ogirabirawo nga not doubt omuntu akulengerera n'agamba otono mu America anoonya eki eri waliyo ki mbeera ya budde nzizeewo nga bwe nali nga naakakola ssango. Omanyi abantu abamu bali bamanyi nti ndi mu America.
I'm a Ugandan from here, Kampala. Babulide ono muna Uganda. Ndi muna Uganda munamu amanya nze nakakandi. Oli muna Uganda. Mune mu America nja kugendayo nja kutambula amawanga. Amen. There's a lady nganchali muto. Nali nzina traditional dances. She prophesized on me, and so far I've seen those things. Yanga majja kubeera muyimbi w'amaanyi nnyo. Nali nzina ku mukolo nga tugenzeyo bayi traditional bikyebyo, cultural troops. Nga ndi muto. Nensanga ayinza n'okuba she was an angel, I don't know. Yali mukadde, mukazi mukadde. Mukama Katonda akozesa abantu okwogera. But sometimes do you believe there are angels? Noddamu munonye baninga toddamu mulaba. Omuna agamba omusambo osisinkanye musambo. Kwatuko batinagamba ojja kutambula amawanga, ojja kufuuka omuyimbi w'amaanyi biki. And some of the things I have seen, still they are going to happen. So I believe ebirungi bingi ebisobola okujja gy'oli as long as you can give yourself peace. There's someone I told that I feel like peace is success. Yes, without peace tosobola kunyumirwa bulamu. Ne oba olina ssente ezenkanawo. Yes, peace. Ne oba olina omukazi akyasinza okuba omulungi mu nsi muno nga takuwa mirembe, obulamu obulira nga bukutani. Ne obeera n'amamotoka nga gapaakinga mu luggya lwo nga abiri nga tolina mirembe. Life is useless. When we talk about peace, we are talking about our mental health, the mind. Yeah. The moment you don't have peace, one no. Kwegamba nga mentally unwell, otuuka mu buliri okwebaka otuute tujja, naye nga ate oli mugagga, olina ssente zo, naye nga mwana twe emirembe tegiriyo. Yeah. Nebirungi ebirala, I've learned to be grateful for where I am. I've learned to be grateful. Kubanga w'otunula gy'ovudde ne w'obeera oli. Ne Mukama engeri gy'aba akuyambyeko okutambula ng'ate naturally singa ggwe okiraba nga walibadde tosobola kikola. Singa ggwe otunulamu mwaka akaseera olabira ddala walibadde tosobola kakola ki kabbulukuka. Eŋŋombo wejjira nti omuntu atamanyi gy'ava ne gy'alaga kizibu okutegeerayo. Because if you do not recall how far you've come, then how are you going to know where you're going? You're going to lose direction. Olw'ensonga nti weerabidde, kakati abasinga ku ffe twerabidde ennono n'obuwangwa. Twerabidde ensibuko yaffe. Omuntu bamugamba nti nanya etambula ng'Omuganda n'ayomukanaamodolamuko. Naye akatambule nga Martha Mukisa we yatambulayo bataleka we yayambala gomesi eno yali atambula nga Muganda. N'olyoka otuswaza. Si byangu, yet we can actually, the two can work together. Culture and modernity. We can put them together and ekirungi kyetujjamu. Yes, and I'm very glad you're doing it. You're keeping culture and the modernity that comes with it. Yes. Kakati, Martha Mukisa, eriyo omuntu akulaba. Oli awo faaniwo. Nga kwesunga obwedda bwe na kumanya lwaki nakuyise wano. Yinza okubayo nga waliwo abadde batampeezi. Tuleetere ku Martha Mukisa. Luli omwazi na muka video mwatunyumira nnyo. Kiki tomuleetako. Mannaye yeeraga nti naye tajja kukyala awo ng'abantu abamu abalala be tumanyi. Mbagamba no. Omuntu temumanyi, she's so down to earth. The first day I got to meet her, I got to see this. So kyemmanyi nja kwongerako naye. Era tajja kutukaluubirizira kye wakoze munnange. Kakati eriyo faaniwo Martha Mukisa eyakamenyeka omutima ng'ekiwundu kikyali very fresh. Eriyo faaniwo eyamenyekedde omutima. Ki kye wali mugambye essaawa eyo? Bye nandi mugambye byonna tubyogeddeko. Naye okusingira ddala yeewa obudde to heal. Tokipapiramu. Naye kuba it is not something that happens, you know. Ate n'okuhealinga kiwe chance. Waliwo abantu batayagala kuwa chance to heal. Ye agamba kenatuuka wano ebyange byakola ki byaggwa, ebyange byagaana, byebyo tugenda tutambuliraawo. Give yourself a chance to heal. Give yourself a chance to see other things.
ebintu etulina okulaba mu nsi tetuna nabiraba at your age Omumbejja. You've not seen the people that you're even supposed to see. I've not seen the world. You've not seen the world. You've not even walked. Atenga, you have to do it. Abamu ku ffe sinaba kugendako wali Mmengo simanyi situukangawo simanyi we wafaanana. Naye ate nga Ssaabasajja ngamba ku mutima kwandi nnyo. Wabanga mutima gufudde lwa musajja. Omusajja si taata sezaala simanga ani jjajja w'abasajja. Era sigwa there is watenga wali omusajja ayagala okujja akuloving the way you want to be loved. Jali. Yes, jali. Hey. Abaayo ayinza n'obutaba musajja. Ayinza okuba nga right now omusajja wamufunyemu mwana. Naye ng'omwana oyo essuubi aliyinamu ggwe ng'ate omwana oyo wajja ku nsi kuno. Ojja n'ogamba ne Mukama Katonda. Ojja n'agamba kale bannaye nali njagala kumugyamu. Okitegeera. So give life a chance to show you the beauty that it has for you. That is very strong. Mbadde nsaba okibaddemu. Mu Luganda mu Luzungu. Kiddemu nga bw'okyogedde. Give life a chance to show you the beauty that it has for you. Obulamu bw'ensi buno bukaluba naye ate obulamu bw'ensi buno bulimu ebirungi bingi. Singa tubuwa chance to experience that. Love oyinza okugijja mu bintu birala nnyo. Omusajja ayinza okujja n'akumenya oba ku mirimu gyo bayinza okugoba naye nga bakugobye wano, but God has a purpose for you somewhere else. Oliawo okaabira amata agayiisi. Okitegeera? Kano akaseera kano just saba Mukama ogabe Mukama Katonda bangobye wali naye gw'ogenda kungabirira. Ate oluusi okimanyi nti basobola okukugoba ku mulimu oba ne weesibawo ku mulimu ng'omanyi nti awo watuukawo you're not feeling comfortable. Omanyi watuuka. Naye ng'ate oluusi abamu ku ffe actually some people are not meant to be employed. They're meant to be self-employed. Ng'olina just kudiscoveringa yourself, olina kwezuula n'okumanya nti kakati kino kyenteekeddwa. Jjawo n'ekyo Omumbejja nga ofukamira wansi ku maviivi go ng'osaba Mukama, God, elevate me. Elevate me. Nina okugaggawala. Naye oyagala kusigala ali ku mulimu. God n'akeera ku makya Mukama wo n'agamba ono ku mulimu akole ki? Tumugobye. Nze nyinza nakuba bukubi ngalo. However much. Kuba engalo ng'okimanyi nti nno ky'oliko kye kituufu. Because wewalawo ogenda okgenda gwe waliyo elevation. Mu kirala ky'ogenda okgendamu gwe wali elevation. So to have faith, vaamu okutya. Okutya okwo okutya kubeera mu mutima just tubaako we kutusibira. Teri kintu kisiba muntu mabega nga kutya. Nga kutya. Kuba just kwagala tusibira mabega. Me sometimes when I go to the gym, Mukama Katonda olugendo lwa gym leero just an hour like this, but I think about it as though it is a mile. Mukama Katonda ngenda tandikira ku treadmill. Bwe mala treadmill coach awasoka ampa obuntu let's go. Naye ogenda otandika otandise treadmill akwadde 15 minutes n'ozikuba ne ziggwa wali eri n'ojja ne wetuza yimuka kati nkwagalamu planks meka. You know, so kuba kwewaayo okutyoko. It is okay to have fear, but do it regardless. Do it fearful. Then afterwards you realize, chinabadde nti ate, you know. In the way I even told you that my giving birth was smooth, because nali simanyi nti nja kusobola okukola ki okumalako. Remember, I'm not working. I don't have like there's someone who's going to be like, oh, every weekend there's something that is coming in on your account. No. But I was like, nadini no buvumu ngamaniti no nja kumalako. Wow. And it was peaceful. It was peaceful. It was painless. It was beautiful at the end of the day. Beauty. It was beautiful. You had that right. Tewefula atakiwulidde. Martha Mukisa bw'atyo tutambudde naye mu episode yaffe ey'okumenyeka omutima n'okuwona omutima ogwamenyeka. Ate tulindirire nga tukomawo mu episode yaffe namba 2 nga twogera ku nsonga y'okuwembejja obutonde bw'ensi. Tulabe
oba serebu woono Martha Mukisa sisaaga tulabe oba Martha Mukisa nga bw'atasaagira mu music mu butonde bw'ensi asaagirayo oba nayo tasaagirayo. Webale nnyo okutambula naffe mu episode yaffe esoose, tukulindiridde mu episode yaffe nate ey'okubiri eyogera ku butonde bw'ensi.